twajja bwe tibajja ne bapaakinga wano ne nyingira mu nyumba muli abi ne bajja paka ku mulyango wali nga simu yange bagiyina ne nyingira munda nga nonya risiiti y'essimu nga baginsaba ne ngano gibawo ne nzijayo ssente zinabawo ezimu zakuba ebiseera bye nali mbeera wano eno ne nzijayo ssente risiiti yo saagiwa ko bansaba nnyo risiiti nagano gibawo saagireeta nsimbula nensimbula mukale tumuleka wano ng'akaaba nange nnyini nankaaba tebankuba naye olw'embeera ebintu bye baali boogera byali bingi ono tumutwala agenda wabano bakuttibwa agenda ku babbi netuvuga msimu mukadde twamuleka akaaba twamulekawo wano mukadde ng'ali mu maziga. Tutandike n'erinnya. Kaakati amannya gange nze Sendagiri Sitanule ndi mutuuze w'e Kayunga wano Ssenge. Omwezi gw'11 nali ndi Kayunga awo nkomawo ntambula nzija eno nakwatibwa abasajja bajja basatu nga bali ku ppiki omu nga aviiddeko wali ne bantuukako babiri ppiki n'enyimirira mu maaso nga nyina essimu yange mu nsawo bwenti nagirinkyadde bwenti mu nsawo ne bantuukako ne baŋŋamba ssebo gye baliko waliwo batunda ennyama awo nali kabbuca ne baŋŋamba ssebo gye baliko tubaye tukwagalamu ne mbagamba muŋŋamba ki tyajangu wano wabbali katono twagala nnyo nsasagge mu bantu ne nzija ne ŋŋenda we bali bwe natuuka we bali ne baŋŋamba essimu gy'olina yiyo ne mbagamba essimu yange tuwajugula najugula mu dduuka nayo najugula mu manyiiwo ne baŋŋamba omu n'aŋŋamba nze ndi wa tracking nkolera mu State House omulala neyanjulira nti wa privator mbu musirikale akolera ku poliisi y'e Wakiso era bamuwadde bano bajje nga bafollowinga essimu eyo bajje nga bagigoberera waweeri. Omulala n'aŋŋamba naye w'amagye akolera Mbuya Barracks yali avuga ppiki ne bantwala mu bbaala eri awo baali bakubawo amatafaali e Kayunga waliwo Wassenga ffe tuyitawo Wassenga banteeka mu kibaalo mbakwata saawa zaalinga nnyo ez'okumakya ne mbagamba muŋŋamba kye bava baŋŋamba nti essimu tugitwakinga nzibe bagibba busunju omukyala bamuleepinga ne bamubbako $2,000,000 n'akasimu akatono era omusango ogwo guli touched guli mu State House nti okuba omukyala oyo wa First Family we bati baŋŋamba nti omukyala oyo gwe baleepinga gwe batta wa First Family bamuleepinga n'amala bamuleepinga ne bamutta ne bamubbako $2,000,000 kwaliko n'akasimu akatono ne baŋŋamba era omusango guli busunju ne baŋŋamba essimu wagigula komanzi nagigula mu dduuka tugende mu ttawuni nagula essimu eno era n'oyo yantwala ku dduuka eyo okugulawo essimu ne muyita yajja ne bamunnyonnyola awo ne bamugamba ono essimu tetwagamba mutwala wala no n'abagamba tugende oyo twagula essimu kati ne batugamba nti singa tutuuka wali nze banteeka mu kutya nga bwe tutuuka wali oli eyagula essimu eyo gwe yanguza essimu eyo n'adduka n'agenda singa adduka byonna byonna n'abimaliriza ne banga naye olina chance ebimala kati nga tetunakola ki nga tetunatuuka kuwo naye singa tukayo netuleme nanga nti abatunda amasimu tubamanyi bamanya nga amasimu balina oba batunda gaki oba nga amanyi essimu gye yaguze eriko obulyayi oba yonna nga erina omusango tuyinza obutamukwata mbu baludde nga bakwata abantu mu sitayiro eyo ne bagala essimu yadduuka n'esiti ngiina ne bateeka mu kutya ne bagala tugende ne bagamba okkiriza tugende banteeka mu kutya embera eyo okutya ne bankunyiza awantu kuba bantu we bankwata ssaawa 4 bantabula ggulu ssaawa nga 12 eyo nga bantanga tuba tuli awo
ngankubira mukyala wange nga nsindika emitwalo 10 ku ssimu. Essimu yali Infinix Hot kati mukunkwate essimu tebangezanga bagimpangako okukubira abantu nga mpitiyako ssente naye nga tebangezanga kubako muntu mulagwe nkubira baginzijjako nabanga bebagiina kati ne baŋŋamba bamala kibira serial namba ya ssimu eyo oluvannyuma batuka baŋŋamba ne bagiwandika mu kitabo nga ndaba ne baŋŋamba serial namba ogirabe eno gye batwake naye nga bamaze kugikebera mu ssimu yange kuba essimu yange teyalina password. Serial namba gye bajja mu ssimu yange gye bawandika mu bitabo byabwe bye baali balina mbu tunoonya serial namba bweti namba bweti naye nga nabalaba bamala gijja mu ssimu yange bamala kebera ssimu yange bakebera serial namba y'essimu eyo ne bagiwandika mu bitabo bye baali balina nti ogirabe eno nga nze byonna byonna mbiraba babikoze. Nempito yantwala mu ttawuni oggula essimu eyo najja nabagamba essimu eno twagigula ku dduuka tugendeyo twagula essimu eno nze yamutwalawo nebatera bamukanga mu sitayiri emu bajjayo empingu bakola batya ne bamala ne baŋŋamba ekigambo kimu mulina chance ebimaliriza nga tetugenze oba oga tukutwala butwaze busonju ali musango kati omuntu agambye musa guli mu state house ono nakolaga SFC akolaze ne kadi agiina sijja manya ntufu naba nga SFC era neyanjulidde ngaakola mu state house wa SFC kati simanyi kebera kadi ntufu nankyamu entufu bwebeera wagisomako nagisomako ndeti yange janya nali ntukubudwa amannya ge wenti kati ndagamba kwa yajimpa bwali yajje musawo najimpa nkebera ndaba namugamba ndaba ku SFC nangamba aha tiyanganya kusoma birala kaso tegedde je nvudde ono bamumpadde oyo gubayita kato ovanywa namanya nti ekatuko waliwo abantu baali bamumanyi osenga afumbe mmera yali amumanyi kali nagenda ku police okuwabewa kiso bandaga bamumanyi oyo kato kati java bangamba nanye ku simu yeti musirikale ngali mu uniform ya police bwati kiyandaga kifanana kye ku simu ngali mu uniform ya police kiyandaga nanga tiyandaga kadi ye yanjulya ngali mu uniform ya police kifanana kye ku simu nanga manzo ndaba ne bampadde ntambule mali kwa bano nze ndi wa mu kitundu nkolya ku police ye wakiso bangambye ntambule batunonye omuntu kwa simu bagitwaga bagiraga eri mu kitundu kino kwe kusanga tugisanze naawe kani nkubira mukyala wange nansindike nasoka ngamanyi banatwale 10 banveeko ngambo mukyala nansindike emitwalo 10 ono SFC najuwa simu kato nemba wa pini bagala bajje emitwalo 10 ne bagireeta najuwa ono ne bangambye zijja lugude kya misana nga tulinda sente kwa bali bansaye milioni 10 musango guma lyango abantu 2 bali bansaye milioni 10 ne bagamba sizina ne tumalia kumaleza banga atwe milioni 4 ne baganda sizina twamaliza banzijako milioni 3 mu emitwalo nkaga mu 5 nenga mukuzi twa sente twazimala yo lwagulo saa 12 ze banta kwa bantambuza ne bantwalako ka police kesenge oyo SFC ne yefula mbu agenze ku reporting mu office bandekaawo nga batade ku border n'empingu yaabwe oloka round we bandeka oyo nagende eri munda nakomawo ngolo balinda ninabe nkubidde banteko sente ku simu awo ne bantu no abantu yake emitwalo nkaga ne mbaga abantu edde ko wane nkaga nituvuga nengenda nenzijja wane waka wano kwa bande tane mukadde yali woyo mukadde nakaba namugamba omuntu mututte bayine simu enzibe baye musawo gwa state house irabe batusindise ne bateekaawo ne nyinda mu nyumba ne bansaba receipt nagano jibawo nangamba mpali receipt yesimu ne mugamba sijiina ninga najiina mu nyumba nagano jibawa tuva wani ne bamvuga ne bantwala oli na luvulawe kibiina senga oli tuminta senga jasa fumba mmere nangamba ninaka nkoleze sente tugenda mu kibiina we na luvulawe kibiina ekiri awo na luvule kiwola sente oli senga memba mu kibiina ekyo ne bampola emitwalo 3 agali gavulayo ne bazimpa yani bankwata ne video nga bazimpola sente bangamba sente za njabadi za emitwalo 3 mu 5 yazina zibadiza kwa bino nembozi ino story yaliwo mugwa 11 nga bampadde wiki mumbadize sente zaabwe netuvaayo ntwambukira ku kamera na ruve ntujjaawo na ruve ku kikuba ekikirira eno waliwo mobile money awo ne mu simu nagana najjako enkaga ezaali zibantadde ku simu nze najja ewaka nazibawa nezenzijeri nenzibawa kati bagenda ku mobile money ne bajjayo sente ku simu yange bamala ozijjayo ne bajja mu line ne bagimpa ne bagamba simu yange nno mugindeke ndate kino kizibiti tukitwala ne bavuga nga badde ekayunga ne awe bandeka nga ndisitaka bampa mu line kibakola no kyamaji kwe nibanga akatwe guno omutwalo gukutwale paka eri waka
ne bampa omutwalo gumu guntwala epaka waka. Meka. Sente enkalu bantwalako million 3.65. Essimu nalina gigula emitwalo 5 Infinix Hot 30 awamu ze million nga 4 zembala mu emitwalo 15. Listen ziba bintu ebantwalako. Yali kindese wano njagala buyambi bampe sente zange bampe essimu yange. Era emabegako bazze mu juzi okunkubira nga bategedde waliwo abantu etwatunze ntutunda ntufuna kasente. Bategedde nti nazzemu nafunye kasente mu mbeera eyo. Bazzemu bankubira jjo naddira mu town nenkola ya wandege yawe ntunda emmotoka. Ne bankubira nenva mu town nenzija. Nitugende ewakiso. Nga nkomplaininga ku bantu bali abazzemu okunkubira. Fayiro yange nengisangawo. Najje wano bennyini ewaka wa mukadde. Nentulano nenza mu nyumba nensege naku nenkaba naku nenkwata. Nempulaninga kikyenza kuninga abana banzibye nenkubira oli yangu nangamba baleete wana abakutte nenkubira oli esimu gwe twagigulako namba ye nagifuna kwa yaliko ne ku receipt yoko nemukobe ngambe simu gye mwanguza ngenda bakwata nangamba lwaki tobaliese wano baleete wano bagamba nti simu nzibe gwe baleete wano tubalage nti simu sinzibe batubuulire uwaji bagambe gyeyina omusango bayitawo olunaku lumu enkeera wano ngenda ku polisi wakisa okugulawo omusango nga nempaaba wempaaba yali ankolako yali ku fayiro yange IO nga nkola statement yangamba kwa namubulya nangamba waliwo omu pira bamuyita kato bangambye bamuyita kato abantu wali kwa uvanywa abantu bategira nti bali bamanyi just ndi mumbozi n'abantu bankutte bya tuli mu kunyumya kumbe ne bagamba abadde bankutte bangamba omu tumanyi bamuyita kato ka informa ka police kadi mukola statement wali ku police yali ku fayiro yange IO angambo yikato tulinga gwe ninga gwe mmanyi muduga vudu bwati konze nangambo yotumumanyi yali akola ne police naye bwatyo natabinyonyola bulungi nandikaawo nampa difference nangamba genda obala tukubire nembalaba webali badyawo nentekamu abantu ababega nga oluvannyuma bategedde nti babamanyi nga ntegedde nti abantu ba mu kitundu kuba baali bamanyisirwa mu kitundu kyawo muno mu Kayunga Senge nga manyi bagulidde muntu atambula bibye nebatekako abantu abamanyi kati olunaku mbakubira ekiro babandabira we bali batudde nkubira IO esimu gamba no baba n'abasajja bano ngamba kanzije sadda muuliza teyajja abasajja nga bavaawo enkeera nga yantwala obuddunaku lwange nga ndutta ngamba beerako nga babandabira era nga nkubira IO mugamba abasajja baba no wano eno mbalaba nange embeera biddeko we bali IO yanzijjako bujja nga nsirika nga nza mukubira IO mugwambe buzibu ki abasajja bagenda balaba nkubira essimu ojje tubakwate tolabika teyankwata kyenakula nga ngende Kawempe nagende Onyango mu ofisi y'Onyango mwami Onyango nga akubira abe Kawempe ngamba fayire tugiyite eve wakiso ejje Kawempe nga ngende Kawempe nga nawo nzigulawo omusango gwe gumu nga lwalo ajati abadde akola yali eyankolako nga tuyingire ennaku enkulu awo nga ngamba bannaku nga mukubira simu fayire yange yatuuse nga ngamba lindako nga nsirika nga nile ennaku enkulu nga ziggwa kale nga mpulya ntuuse buseje nga ebyetamwa ndaba sifuna buyambi noyo bansindika wano eno ndaba tebankolako nga nsirika kati jjo lyabalamu nadde ndi awo nga bankubira essimu bani awo bennyini abafere nga bayisa mu muntu nga bangamba balina omuntu gwe nsimanga gwe twaguza ettaka mbo alina complaini yagenze mu ofisi yaabwe nga complaininga kunze yagala kukwata nze musimanga namuguza ettaka amanja sente ze nga bagamba mubani abankubira fa abakwatako ngo ine simu eri enzibe Infinix nga bagamba kanzije ebatanyamba nti naddukira ne Kawempe mwami Onyango yakubira abe Kawempe banyambe bayite fayire ejje nekyane omusano tuke Kawempe jjo nga ne fayire eyo nga n'amafuta agaligeta gisa fayire ejje nagawa nayo fayire nokutuke Kawempe nga ne fayire yayitibwa nenvuga nenkoma ujje wakiso nga abasajja bennyini abanyaga balina mu kitundu we bali wano we badde bampita ngende wakiso kwa nagenze soka gera kwa menga bampa aba friends kadu jituba kuwate banini newo Kawempe nanzindika nanga badde wakiso fayire olawo bagyeri okutuka wakiso nga fayire ekyaliyo ntuke wakiso njogera naali ku fayire baginonya agiraba nga oli yanzijako statement nga si agina nga oli omulala agina njogera naye
nga ngamba soko funiriza twaking twaking nemugani kati byo twaking byaki nga bano bangu bakufuna ba mu kitundu bangu just kubasolya nkesi ai twaking simu bakutwaka nemugamba ebyo kutwaka ndaba ngebiwanvu bano ndaba bangu kwa mu kitundu baba yamu nga batambula ate naye nyinyi nangamba oyo katali nga gwamanyi yangambe kateo ninga gwentegeera watu bwe yangambi ngamba okay bali kabamanyi tikwa polisi wa polisi ninsirika ababiri balabwa Arua na Arua walugo bayita katuna akampi akangamba kakolera embuya ku Barracks ako mbalaba ne oli wesifusidda nga mumulaba era bana abi nenabi badde bankubira jjo enamba za bwenzina mu simu yange wano abadde bampita jjo nga bampita olwo bategedde mfunye mu kasente emabega kawo bala kuddamu okunzingiza bampisa abantu tebangeza ku kadi no ku police nabayise bajja ku police mbaga mbanyino omusango mujje ku police wakiso wene ne mulumu namba 9 baganye okujjawo ai onabaga mujje wano munone wani eno bawo waliwo omusango mujje wano tia oyo mba just ndi mukwano gwe bukwano gwe bambuuza oli musirikale oyo yangamba nti akolera nagamba siri musirikale ndi mukwano gwe oyo nenga gwangamba omukwano siri mukwano gwe simumanyi nakataka mulaba nga bankutte sidanga just obasanga musanga wali nze omusanga nyaga mukwata nola na musango kikuba ekyo ngaavuga picha afutuke yo wansi eyo nga balina omuntu gwe bali naye ku kitundu kuno yo yambeze nti nyina sente nafunye kasente emabegako ne baddamu ne badiringa naye baddemu n'ababulya nti oyo mwana yafunye mu kasente balina we batunze tusomudamu ndoza badiringa baddemu banfune baddemu banyage kakati abasajja wano yo banziba sente zange miliyoni 3.65 nesimu yange Infinix Hot najugula emitwalo 5 ne bagitwala naddukira ku polisi nfune obuki okuyambibwa ne mu byonna ndaba nga polisi tenyambirwa nsonga abasajja abankwata bandaga nti bakuuma ddembe bali mu security mwebali polisi eyeka wakiso ndaba tendiiko nnyo yeka wempe ndaba tendiiko mukulu nyango gye yansindika mwene embira yonna nnoonya buyambi ate nabanga bamaze okunziba nembanga abyesenyuwa ebintu byabwe nga ndaba sifuna buyambi nzamu nenfuna obusente bwange netubako twatunda ku ttaka lyaffe nenfuna obusente nze munzukanye ntambuza obulamu niye abo bawulidde n'ekyo bali abaaluli abanziba era bakomyewo badde mbakole ki banyage kali njagala buyambi ngeze okulanga polisi kwa nazzeeyo ko nga bazemu okunkubira ku polisi ate polisi enzira bampanvuya kulaboti nebaga n'abasajja abanziba baba nolede bankubidde simu bangambye newe bali tugende we bali tubakwate nga ngenze wakiso era byemu bangambye kulaboti letayo kasente tukole bwe tuti ate nga nabiteekateeka mudda byonna mitandika musezanga zange zagenda ngeze okola siyambibwa mu polisi kwe kujja mu media nzije mawulire mfuna okudduukirirwa balabika abakulu banalaba ku story yange eno nayambibwa ebintu byange nenunulwa naye abafere batuyitiddeko obuugi ate nga n'abatubba abamu tubamanyi tubalaba bali babera mu byambalo bya polisi batwaga kadi za polisi kati kunjagala buyambi noonya buyambi oyo nasobola okunyamba nyambibwe naye abafere batuyitiddeko batubba nga n'abatubba kati batwetoolodde tusaba buyambi tuyambibwe ndudde mbale ntuulira obufere buno nga tubirayo ku mawulire olumu n'abafere bano bakuba ku masimu ngogamba olumu oyinza okugamba nti oba tebiri nayo naye kimaze kuntuukako nenkakasa nti ebintu gye biri bya ddala mwene embeera tusaba kudduukirirwa naddala nze nsaba kuyambibwa mukulu Onyango omumanyi najjako mu ofiisi yo nga ndese ensonga eno mu ofiisi yo nkutegeeza saayambibwa mwene embeera abanziba tebakwatibwa kati bawo bazzeemu banninya kagere ntambulya mu kutya mukulu Onyango omumanyi najjako mu ofiisi yo nsaba onnyambe najjako mu ofiisi yo olunaku lumu nga ndina omwami gwe bayita kanaakulya twali ku nsonga za ttaka najjako mu ofiisi yawe nga tuweze ndese ensonga eno bano abanziba science nkutegeeza tebanyamba nensaba onnyambe ebintu nziribwe sente zange sajja simu yange bagizze bakwati bavunaanibwe mu mateeka netukoyo okutubba tunakola ki bakokolawo ke batwala muzina kazine namba mweziri mu namba zaabwe
Aho Juno nyana oli namba ya sembyayo 03 ndala wanyeno lo namba ogulage badde bankubirako jjo waneno baguluwa emu yeyo ndala zona zizo kakati kuludde bankwata tebankubira simu bangwako bugwi bansanga ntambula kati jjo we bategedde nti nafunye kasente tunayo twatunze ntufuna kasente bankubidde ku simu zaabwe bana abafere bana ababbi bana abanziba bankubidde ku simu zaabwe emu basose kunkubira kweno eri 07 51 83 93 43 eyokubiri yeno 0750 85 82 03 nendala yino waneno kanjikebere eno eyoli okato oyo kato enamba ye kanjikebere muneno bayogedde okukubira essimu mukunkwata bangambye mukunkubira wano essimu jjo bangambye fa abakwata kwera essimu yali enziba Infinix kunze nembaddemu nembagamba ati munjagaza ki mwanziba munjagaza ki mwangamba mututte namba wadde sente zange zimu zitutte n'essimu mugitutte mungambye mugenze mu musango guwedde nebangamba ate tuli ku ebyo waliwo yaze mu ofisi yaffe nga complaininga mbu mwamuguze ettaka mu kyalo ewammwe Kakoola nga wakola ki ng'akunoonya mbu yakuwa milioni 2 mbu wamubba atunoonyezza ffe ne bagamba oke kanzije naze mubba ku lesimu atuse ku poliisi wakisokola bangambye bali ku poliisi kesenge bangambye bwe babadde ne bagamba kanzije nze nagenze kuyeewakise wenna wabawaabira ne mbayita awo ku lumu ne bagamba ndi mu lumu namba 9 tebazze abo twagaze okubakubira amasimu gabe nga tebagakwata ndamu ne mbakubira essimu nga mbaga ndi wano nga tebakwata simu zaabwe namba ya kato eri 0702 12 44 51 ye namba gye bampadde namba ye abamumanyi oluvannyuma nga bagimpadde namba ne bangamba oyo gundi ne namba yeeyo wamukubiddeko ku namba eyo yennyini sinnamukubirako ye obedda jjo zize badde bankubirako bedda ze mbakubirako ze bankubiddeko jjo eyo namba ye bagimpadde ne bangamba ye yakato eyo eyagimpadde nga ndaga mumanyi nangamba oyo namba yakato oyo informa wa poliisi oyo IGP RDC Nkyala Justin Mbabazi nsaba kunnyamba abamawulire nsaba nnyambibwe story yange eno embozi nunula ebintu byange nsaba kunnyamba kuba bibana batatse okunnondola abafere bano kati abazze mu butaata okunnenya kagere kati bantambulyako kati saagenda mu town kola ntyo buli ntambula ntambula mu maguka ntya ngamba obona ndi bagayo bana ababbi ntambulya mukutya mukulu RDC Justin Mbabazi nsaba buyambi bwo mukulu Onyango nsaba kunnyamba saba poliisi nsaba munyambi buli alaba story yange eno ngasobola kunnyamba antaase banzije kubabbi bano abanneetoolodde abagala okunzita abagala okunnemya ensi abagala okunzita saba kunnyamba saba buyambi bwammwe buli analaba story eno annyambe Ani? Grace nakiryowa. Kyali kitya kwolwo oba kiki ekyaliwo? Bamuleeta ebajja nali ntudde awo ne bamuleeta baga nti kati omwana nga nti baga nti nzibi akati bo nga nti yabbye essimu gye yagula
essimu gye yabbye eriko bannannyini ssimu eyo nenga nti essimu yaggulangule ne mugamba mutuuseeyo wali ku nankani we bagigira we wagigula kati kyava ayingira oyita lisiiti naafuna naye nga kuliko ayina akamundu ng'alina emmundu agitadde wano bw'ati abagabana kyemuliko kiki kituufu nti ye tumutwala kati bayimirizaawo ati bassebo nga tannabba ssimu baamubbako essimu ye eyasooka ate n'agula essimu eno ate kakati leeno naye era aga nti nzibe nti ekyo kiki tuliko kiki kakati omusajja tumutwala awatali kutuwa nanka ssente tugenda naye nkali nomugandi bassebo ne omundu agizagirina eno omusajja kyokka nalaba ekintu ekyo kyesirabangako nabeera ano nga nkaaba amaziga amayitirivu kubanga mwana we bagenda kumutta neŋŋamba abaana bonna bampweddeko oyo gwensigaza yandabirira nenkaaba kyokka abasajja nkana kubeegayirira wano bannange nange ŋŋende aga nti tutwala ono kozi mugenda kumuttira wa nga ffe tumutwala naye bandeka wano nga n'amagezi temuli ndi mu miranga nkaaba sina kyakkola sibamanyi mabuzayo mannange mugenda wa tebambule nga ffe tumutwala omusajja tunga akulembera nga bagenda bandeka wano ng'ennaku egenda kunzita puleesa n'enkuba nenzira wano nengwa wano eŋŋamba katonda wange ate onvuddemu era noona agende nensigala wano mukama nannyamba puleesa neeteeyongera nembeera awo nga ndi mu kutya okuyitirivu naye gye bamututte tuusa essaawa ezagenda eddala waggulo wano naŋŋamba ebigenze bwe biti abasajja mbagambye tugende wano ne bagaana essente bazitutte nfunye bannange ne bampola abandabye nali bali tuba tugambye oli n'atola ssente waliwo omukyala awo n'amuwa ssente ne bagenda abasajja abo ne baŋŋambako nze kale era bwe yadda nemugamba ye essimu bagigize nti wa essimu bagitutte n'essente bazitutte kale ate naakola kijja kugirako ndabe ate nno munnange tubeera awo yagobaagobako genzeeko oyo kiso nga tebijja mugamba ye munnange bigenze bitya toluusi atya okuntiisa nze kati ntya nnyo sikyayagala byakuntiisa ebyo mu bikolwa ebyo abantu abaggala abantu abato era tulabye nabo kubanga be bantu bannaffe kati bw'ojja bw'otyo nga bw'oli kakati omufere takyaddugala ajja muntu mulungi ayogera bulungi abamu kati n'olowooza nti empozi mikwano gy'oli alinga abazze eggulu baŋŋambe nti ono mukwano gwabwe ne bansaba essimu nenjibawo naye mumukubireko nga ndowooza nti mpozi bino ebyo byabo era bibaliko ebyemirimu limu ebyo ndowooza bamwetaaga enamba bazisabye ggwe ey'oli gye bamukubiddeko bazze wano awaka babadde basatu nabadde era nkola buntu bwange obwo nga ndi wali eri emmanju abali munnange bazzeemu tumwagala omusajja ne mugamba era ndowooza kubanga
omu amaaso gabadde nga agamulabako yanatunudde bwe nti addeko akasajja akampi keeruyeru katono ke kabadde kavuga n'okuvuga omulala nga muwanvu ddala omulala nga mumpimpi eyagaye nti mukwano gwe naye ng'alabika y'oli omutono eyalina emmundu kubanga namwetegera nenga ono siyo yaliko wano naye nga yoyo omutono eyo eyalina emmundu nga mmanyi nti bagenda kumukubira balina emirimu gyabwe naye kyanneewunyisiza bwe yazze naŋŋamba nti namugaye bakubiddeko nti bankubidde naye nabayise ne bagaana okujja ate babadde bantu balungi kiki ekyabagaanya okugendayo kati tulabye n'abantu abo bazibu kubanga abamu batukubira amasimu nakugamba nti owange anti wawangudde leeta ssente bwe ziti onone ebintu byo wano n'ombuuza sebo nze sirina muntu ampeereza ssente akati bw'alaba ng'omuzzeemu bwoti n'akuvuma ebigambo byonna eby'oku nsi kuno by'otowulirangana n'akuvuma omuga nti munnange bwotyo bw'ofaanana nti kale awulidde ebakwate kubanga kati tetutalina kyakubakolera batufaanana oli oyinza okujja n'obeera naye awo yeefudde mukwano gwo ate bw'avaawo n'akubba akati ndowooza tekyagala kuba kati obirowooza nebikulema kubanga kati ate n'abasirikale nabo bafuusi kirala nabo tebakyalina buntu bulamu tetukyabeesiga omusirikale naye kati takyalina buntu bulamu kubanga luli walaba nga oba wa poliisi ng'oyo nguba nti mponye naye kati bw'omulaba ate omutima gukubeera waggulu guti kati tubuliddwako ekyokukola naye gavumenti simanyi ngeri gyeneekwa naye kubakwata bukwasi kwegamba kati nga bennawuliddeko eyo bakutte ndowooza kati bamanya nti akabinja kali wano waakiri babakwate kati tuveemu oba n'okukweka obanga kati nze wennajjira wano nalina obuntu bwange bwonna babunzibako oli yamenyanga nalina wano ente yange eweeredde abaana bange yebaweeredde okuva ddi naddi ente ate gwe nasembeza agirunda nga tekwata akukumulala wabula nze naye kati oli yamumanyiira nenjimulaga bulungi nemutegeera nga yagikama owulidde ate yaginona ekiro n'agenda agitwala ne bagittira eyo owulidde wano obukoko bwange bwonna kubanga nali mukyala nga njagala nnyo okukola saagala kusaba ate nga njagala nnyo okulya munnange njagala okulya ennyama enkoko nga nzirunda kubanga buli lwenjira nempulira nti njagala okulya enkoko nga batte yange naye omusajja yajjanga ennyumba eyo yali ekyali nnamba nali nteesemu enkoko zange omusajja we yajja zonna n'aziyoola n'azitwala si mulundi gumu ebiri nenga nti eyo sikyali ne banga nti eyo kati zibweyo nenteeka ebbali eri ebibaawo emmanju eyo nenteekamu enkoko zange enkoko zaye zaali zimaze okukula bulungi ezimu zibiika ezimu mwalimu n'ebizungu kubange bwengula ekyo ekizungu sikiriirawo sooka nenkirundako nekiggwamu ogwo omulagala nendyoka nkirya bannange byonna byali bikuze bulungi nzijje naawe akuba nagamba ne bangamba enkoko zino tozisuzano kubanga ekiro naziggaliranga wano mu kisero awo mu ddiiro nenteekawo ekintu ne baŋŋamba enkoko
zijja kutuwunyirira muno ziteeka eri nenzisse nebagala bannendo enkoko zange bajja kuzitwala nti ateekayo bannange enkoko zange lwe naziteeka eri nzaalidde n'ebikutiya ebyo nga embirabye enkoko ezenzaalira nga nzaalira bulungi bannange enkoko ngenda okukeera kakati nga tabba nze nzeka yanziba ate nga waliwo n'abalala babba naye ng'omuntu bamumanyi tumwamuripotinga ku poliisi nga anti mwana waki wa ku kitundu bakadde be omukutte era ne ku nte yange eyo yafiira ddala n'ezika bwe nagamba nga ngendeko ku poliisi baga nti wamukutte kati wamukutte oyo abaana baffe betuzibira bazibu nnyo saagala amunyegenya era buli olwendaba wano nga ansusseeko tolabye amaziga egadde gatanzeko nze mukulaba okwanga empingo ze baali bajjayo baali banteka kuba mukusooka eri bantekako empingo mbayo banzijja eri mu kigundi nga tuli ku kibaala kati emundu ayinza obba mukadde yagiraba nga kituufu bagina kuba oli wagaa nti ali wesifusi mu kiwatu muno kuba balinayo nzina mukusooka eri nga eginali nti nalabanga bizimbye wano mu kiwatuka kati nze nayingira mu nnyumba saamanya naye nze kuba eri bantekako mpingo tetumawula mundu ya ddala netali ya ddala gwolaba kika kya mundu gwolaba mumanyi mundu kandi nayawula nti ne mundu ya ddala oba si ya ddala nze atali musirikale atakwatanga ku mundu yakijjayo okunolaba nga akwatawo bwati gezodduke ngaakwata mpingu bwajjebwa kati sawula simanyi mundu etali mundu entuufu simanyi mundu ntuufu emundu nyimanyi ne sawula mundu ya ddala nakikipuli nze namba mmanyi nti mundu kati namanya noginteka mbo simanyi mundu nti ngikebere nti obeeno ntuufu oba si kituufu sinawe njawulira kimala Hera. Amanya gange bampita Nasanga Sofia. Ndi mutuuze ow'Ekisimo Katooke Wamala Nansana municipality. Yes. Tandika. Amanya gange bampita Nasanga Sofia. Omutuuze ow'Ekisimo Wamala Nansana municipality division ya Nabweru. Nafuna obuzibu nga ntuukirirwa omusajja gwe bayita Yusufu Wamala omufere. Omusajja oyo okumutegeera namutegeerera eri gye nali ewange nga tutondayo nga yeefuula nga buloka ow'amayumba naye ng'omusajja oyo yali mukwano gwa taata w'omwana wange. Mu kiseera ekyo twali twawukana ne taata w'omwana wange nga tuli kutonda ewakaawo kuba nagenda ebweru nenkolanga ssente nga nzimusindikira okumala emyaka ng'ena. Bwe nadda omwami oyo neyeefuula n'aneekyangako n'aŋŋamba nti gwe namala okutegeerera kyaggwa tokyalina kyesobola kuzza okuggyako bw'oba omviira mu bulamu bwange otandika ebibyo naye nkulaga nti ne ssente ze wampa togenda kufunako wadde n'ekikumi. Bwe nagenda mu b'amateeka nekubirira enduulu nenfuna okuyambibwa ne bamulagira anzirize ssente zange nga bwe nazimuwa. Toto ya ssente zali miliyoni 45 naye erisiiti yazo ezisinga obungi. Nembeera nga nnawoko erisiiti zibala miliyoni 17 nagamba tazirina alina kusooka kutunda waka anzirize ssente kuba waka nze nali nzimbirewo. Yatonde waka mu kiseera ekyokunsasulamu essente ezo
yayimirira mu maaso g'ab'obuyinza yali ansasulira n'agamba nti ssente ezo nga banzimpadde sirina kyengenda zifunamu. Ekigendererwa kisaakitegeera lwaki yayogera abantu. Bwe nakwata ssente ezo waliwo omwami akola ku kakiiko ka LZ n'aŋŋamba nti alina akayumba ekisimo ngende nkasasula. Ne mbuuza okatunda ssente emmeka, yasooka n'aŋŋamba akatunda $10,000. Ndowooza bwe yalaba nga nfunye akasente n'akongeza n'aŋŋamba ennyumba agitunda $14,000. Nengenda nengenda tugambe yoyo mwennyini oyo ali mu kutambula nga yeekutte mu kiwato yeyisa abafere era bazze nga bafera abantu bangi bebafera. Omwami oyo yajja n'aŋŋamba nti wagulawo ennyumba nga nkubiranga amasimu mu kiseera ekyo ennyumba yali tennaba kuggwa nga ngiddaabiriza nga nkubira amasimu bwambuuza ekiki ngaonkubira nnyo amasimu bwe mba nagula ennyumba yange lwaki onemerako. Nagamba nti ffe engeri gye tuli babulooka tubeera neyo ennyumba ennungi ate oyinza okutumira n'ogula ennyumba embi. Ne mugamba nze ennyumba gye nagula njesiga bulungi nti nnungi. N'anemerako nnyo nga nkubira amasimu. Kati mu nnaku z'omwezi nga 12 nengenda y'akayumba kange okayingira. Omwami oyo bajja ku nnyumba yange n'omwami gwe bayita Musiso Wedi n'agamba nti awantu wendi ennyumba mbi erimu ebizibu bingi nnyo bo engeri gye baludde mu bwa bulooka ennyumba eyo erudde awo nnyo erimu ebintu ebita n'abantu erimu ebyokoola. Omwami mwennyini oyo Yusufu Wamala ali mu kamera n'ansitula n'antwala Wakiso oyo bayitayo ku kyoga gy'okyamira. Bwe twatuka eyo ne batandika okukola emikolo gyabwe nga bagamba ennyumba mbi, ennyumba erina okutundibwa, bo basobola okufuna ennyumba endala ennungi ennyo esingako awo. Nze ne mbagamba nedda, ennyumba yange sigitunda. Kati ne batandika okunsaba ssente, olinayo $24,000 ogireete. Ne mbagamba nze sirina ssente wadde n'ekikumi. Ne bagamba tofaayo ffe tugenda kukola ki, tugenda kwongerezaako osobole okufuna ennyumba ennungi naye just teekawo $24,000. Simanyi lino ddiba lyango, eddiba lino bwe tuligaba omuntu abeera bulungi nnyo. Nze ne mbagamba nedda, ebyo si byenjagala era ennyumba yange saagala gitunda. Bwe nnyingira ennyumba eyo ne baŋŋamba togeza sula mu nnyumba nga tetuze kujjawo ki bintu, era besitula ne Musiso Wedi n'oyo omwami Yusufu Wamala ne bajja ku nnyumba yange ne bakolerakolerawo ebintu ebitategeerekeka nga bali kujjawo ebintu. Kati ne bangamba nti ennyumba eno tugirabye weeri waliwo ebizibu, gezaako nnyo obutakola ki obutagibeeramu. Ne mbagamba nedda, ennyumba yange sobola givaamu. Omwami mwennyini oyo Yusufu Wamala ne Musiso Wedi balina omwami gwe bayita Akisamu Wamala eyefuula Ngabo Akisamu. Ng'omwami oyo bagamba nti omwami oyo bo babeera naye ng'abayambako okusasula amayumba oba okuyamba oyo atalina busobozi busobola kusasula nnyumba gye baba bagala kulira muntu. Ano yeyo ennyumba nti nno n'akuwa ssente n'osobola okusasula ennyumba endala. Neŋŋaana. Bwe bandaba nga ŋŋaanye oyo Yusufu n'aŋŋamba, omwami Yusufu Wamala n'aŋŋamba, oli musiru tolina amagezi, fetusazeewo tukuyambe naye gwe oli awo weebuza amagezi twagala kukuyamba. Ne mbagamba nedda. Kati oyo Yusufu Wamala ne Musiso Wedi ne baŋŋamba nti nno situla empapula zo ozitwale owa chairman, omwami ono gwe tuli naye gwe tubeera naye yagenda okuweera ssente naye osingayo endagaano y'ennyumba yo. Bwe nabawa endagaano yange nze sammanya oba kiyamanya awandise nti no ntunze ennyumba. Ne bansayiniza endagaano eyo nga bantadde nnyo ku nninga nga baŋŋamba oli atuwe $10,000 basobole okugenda basasule ennyumba eyo. Bwe nagenda ne ntuuka eyo ne banzijjako endagaano oyo omwami gwe bayita Ngabo Akisamu n'agitwala chairman nampa olupapula n'angamba sayininga wano. Kofisi ya chairman kwaliko abantu bangi nnyo, baaliwo bangi ng'era guruupu y'emu n'oyo omwami Yusufu Wamala ne Musiso Wedi. Ne banzijjako endagaano ne bansayiniza ekipapula. Wayitawo ennaku, olunaku lwennyini olwali lwa Sande nga ennaku z'omwezi 19, esente ezo ze bagamba nti $10,000 za kugattako basobole okugenda okunsasulira ennyumba endala.
tubadde tujja wano ku kooti twajja omulundi ogusooka guno mulundi nga gwakuna nga tujja wano ku kooti omwami yasooka n'asaba mbu omulwadde ne bamuwuliriza kati awoza ng'ava wabweru kati olwaleero no tukomyewo efayiro ebadde tennaba kutuuka ow'omulamuzi ne batwongezaayo tusobole okujja nga 17 omwezi guno we tuli kuddiramu mu kooti. Namutegeerera ku nnyumba eri gye twali tutunda ey'omwami gwe nali naye taata w'abaana eyanziba esente oyo yali ayagala okunziba esente then ab'amateeka ne banyamba nenunulako ezimu. Namutegeerera ku bba wange taata w'abaana ye namutegeerera era namutegeera nga tutunda amaka gali ge nali nzimbye nga tufunye obutakkaanya n'omwami oyo tuli mu ggabana awo wamala we namutegeerera. Nekengeeramukko ku bigambo ebyava mu mwami ng'ate bakolagana n'olwo ate nga mu kiseera kye kimu era mu kubbibwa omwami gwe yali ayita naye ye yajja ate nanziba. Tunoonya okufuna obwenkanya kubanga ono eyagula ennyumba eyefuula nti eyagula ennyumba agamba nti ennyumba yenyikwemu okunoonyereza okwa RDC okulaga ng'abantu bano neeyagula bonna kyekimu kyova olaba tuli mu kulwanira mu ofisi z'amateeka netusobole okusala obwenkanya. RDC Kyafiki Nsubuga ono obubbi obwenkukunaala okusookera ddala ekintu kino bwe kiba nga kirimu omwami wange abakyala tubeere nnyo n'obwegendereza n'abaami bwe tuzaala nabo abaana. Ekyokubiri nti abaami bano abajja nga baagala ebiwedde ate nga basajja bakulu obwo obusente ffe tubutobera. Nagenda Saudi gye nabonaabonera ebbanga eryo lyonna okufuna obusente obwo nsobole okubeera obulungi. Kati omwami ng'oyo akuliridde mu myaka ne gurupu y'endala yonna etaliwo wano saawa zino bwe baba nga bakola obufere obwenkukunala nga bwe buto. Nsaba gavumenti ebonereze abantu abo era naffe be bafutyanka mu mbeera eyo ey'otufera tusobole okufuna obwenkanya. Muwulizangako era tetwekubira amasimu kubanga twayawukana mu butali bulungi. 15 ngo ezaabwe 10 ze baleeta nti bagenda kunfunira ennyumba endala ne 5 ze nali nina mu nnyumba ezaali zigenda okumaliza ennyumba ziba tayiroozi bonna miwala 15. Tutandike n'erinnya. Mpitwa Natume Mustafa nga ni mutuuze w'ekatooke naye ku nsonga eno ey'obufere nandesabye ffe abasajja tubeeko n'ekisa ku mutima. Omukazi nga yeevuddemu n'agenda atobe mubeere bulungi ate oluvannyuma n'omufuula nga kasasiro n'omulaga nti ebyakoze bonna temuli makulu kiba kibi nnyo. So nandisabye gavumenti eveeyo esobole okubanira ku bakazi bano kubanga ekisooka abakazi bafuerewa ne babaleka ku zero nga tebalina ssente ate jjukira babafeze baba balina ssente babasobola okukola buli kisoboka kyonna okulemesa oyo gwe bafeze. So kyensaba gavumenti esobole okuvaayo eyambe ku bantu abo abafunye ku buzibu obufaanana bw'obuti. Nali nga nina hardware nga ye bizinesi yange gyenkola naye era omwami yo taata w'abaana yakola nga bwe kisoboka nanemesa hardware eyo. Saawa zino nkozesebwa mu kampani ya AC World nga nkola nga assistant manager. Nali nakafuna akalimu ako neebaza Mukama Katonda. Obwenkubeera abavubuka batagala kukola teri mulimu mubi n'oba osiika paani n'oba otembeya buntuntu obuliawo naye ngaofuna ekyokulya. Badde nsaba tuveemu omuze gwagala ebyobwereere fuba nnyo okubanga olina kyeweekwasaako n'oba ngaofuna otereka 10 kasobola obanga omaze okulya so nampola mpola Mukama ajja kuyamba ofune kyoyagala kusinga okugenda nga tufeera abantu bwe tutyo kikola kibi nnyo. Jukira sente y'omuntu gy'otutte mu maziga ng'akaaba tosobola gifunamu kalungi. Endowooza yange nsaba kooti Dina damu nsaba
owekitiibwa omulamuzi era nsaba ne kkooti esobole okusala obwenkanya, nfune obwenkanya nsigaze ennyumba yange kubanga sirina bwe nsobola kgenda n'abaana bange. Kati osulawo? Mwendi mu nnyumba naye ono eyeefuula eyagula antogomya nti nno nve mu nnyumba era nga ne mu kiseera kino omusango gwe gwankya bwe yaleeta wano mu Siivo. Ng'ate bamala ne beerumiriza bonna. Oyo omwami Yusufu Wamala ali mu kamera agamba nti ono eyagula bonna beebamu. So kati baasaba ne babawa ne badda wabweru balikozesa omukisa gw'amaanyi nnyo okwagala okuntigomya basobole okubitwala byonna sigale ku 0-0. Baba bolabirirewo? Nina abaana 3. Oli taata w'abaana be yakuzaalamu? Yalina omwana omu naye ninawo basita wange omu n'abange 2. Sisita wange yafanandikira omwana.